amaanyi. Era munaaweerezanga Mukama Katonda wammwe, naye aligiwa omukisa emmere yo n'amazzi go, nange ndiggyawo endwadde wakati wammwe. Ddayo ogambe Keezeekiya omulangira w'abantu bange nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Dawudi jjajjaawo nti, mpulidde okusaba kwo, ndabye amaziga go, laba ndikuwonya ku lunaku olwokusatu kw'olirinnyira mu nnyumba ya Mukama. Dawudi ne yeeyongera okuba omukulu, kubanga Mukama ow'eggye ng'ali naye. Kabaka anaasanyukiranga amaanyi go, Ayi Mukama, n'obulokozi bwo ng'anaabujagulizanga nnyo. Yakusaba obulamu n'obumuwa, era n'ennaku ennyingi ez'emirembe n'emirembe. Kubanga omuteekawo okuba omukisa omungi emirembe gyonna, omusanyusa essanyu mu maaso go. Akuuma amagumba ge gonna, linnaaga erimu terimenyeka. Ayi Katonda, gwe wanjigirizanga okuva mu buto bwange, era okutuusa leero naabuuliranga ebikolwa bye eby'ekitalo. Weewaawo bwe ndiba nkaddiye era nga mmeze envi, Ayi Katonda, tondekanga, okutuusa lwe ndibuulira amaanyi g'emirembe egijja okubaawo, n'obuyinza bwo buli muntu agenda okujja. Taatyenga bigambo bya bubi, omutima gwe gunywera nga gwesiga Mukama. Batabani baffe bwe baliba ng'emiti egikuze nga bakyali bavubuka, n'abawala baffe ng'amayinja ag'omu nsonda agabajjibwa nga bwe bagabajjira mu lubiri. Awo lw'olitambulira mu kkubo ly'emirembe, so n'ekigere kyo tekiryesittala. Omwagalwa, nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna, era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwe bwe gubeera obulungi. Dawudi n'agamba Sulemaani mutabani we nti, bba n'amaanyi, ogume omwoyo, okikolenga, totyanga so totekemukanga, kubanga Mukama Katonda, Katonda wange, ali naawe, taakwabulirenga so taakulekenga okutuusa omulimu gwonna ogw'okuweereza okw'omu nnyumba ya Mukama lwe gulituukirira. Wamu naye waliwo omukono ogw'omubiri, naye wamu naffe waliwo Mukama Katonda waffe okutuyamba n'okulwana entalo zaffe. Abantu ne banywerera ku bigambo bya Keezeekiya kabaka wa Yuda. Mu kamwa k'abawere n'abayonka wanyweza amaanyi, olw'abalabe bo olyoke osirise omulabe n'oyo awalana eggwanga. Kubanga mu kubeerwa kwo nnumba ekibiina, era mu kuyamba kwa Katonda wange mbuuka ekigo. Katonda, ekkubo lye lyatuukirira, ekigambo kya Mukama kyakettebwa. Oyo ye ngabo y'abo bonna abamwesiga. Katonda ansibye amaanyi, era atuukiriza ekkubo lyange. Abalala beesiga amagaali, n'abalala beesiga embalaasi, naye ffe tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Nandizirise singa sakkiriza okulaba obulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. Lindirira Mukama, ddamu amaanyi, ogume omwoyo gwo. Weewaawo, lindirira Mukama. Mukama ge maanyi gange era ye ngabo yange. Omutima gwange gwamwesiga ng'oyo n'embeerwa. Omutima gwange kyeguva gusanyuka ennyo, era naamutenderezanga n'oluyimba lwange. Mukama ge maanyi gaabwe, era kye kiddukiro eky'obulokozi eri oyo gwe yasiiga amafuta. Naye obulokozi obw'abatuukirivu buva eri Mukama, oyo kye kigo kyabwe mu biro eby'okulabiramu ennaku. Omubiri gwange n'omutima gwange bimpwako, naye Katonda ge maanyi g'omutima gwange n'omugabo gwange emirembe gyonna. Alina omukisa omuntu amaanyi ge bwe gaba mu ggwe, enguudo ezigenda mu Sayuuni nga ziri mu mutima gwe. Bava mu maanyi ne baggukira mu maanyi, buli muntu mu bo alabika mu maaso ga Katonda mu Sayuuni. Emmeeme yange esaanuuse olw'okunyiikaala, ompa amaanyi ng'ekigambo kyo bwe kiri. Kubanga wabanga kiga eri abaavu, ekiga eri atalina kintu ng'alabye ennaku, ekiddukira eri kibuyaga, ekisiikiriza eri olubugumu, okuwuuma kw'ab'entiisa bwe kubanga kibuyaga akunta ku kisenge. Awa amaanyi abazirika, n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Totya, kubanga nze ndi wamu naawe, tokeŋŋentererwa, kubanga nze Katonda wo. Naakuwanga amaanyi, weewaawo naakuyambanga, weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Yesu n'abatunuulira n'abagamba nti, mu bantu ekyo tekiyinzika, naye Katonda ayinza byonna.
Kale tunaayogera tutya ku ebyo? Katonda bw'abeera ku lwaffe, omulabe waffe ani? Si kubanga ffeka tulina obuyinza okulowooza ekigambo kyonna nga ekiva gye tuli, naye obuyinza bwaffe buva eri Katonda. Kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. N'aŋŋamba nti, ekisa kyange kikumala, kubanga amaanyi gange gatuukiririra mu bunafu, kyennaavanga neenyumiriza n'essanyu eringi olw'ebyobunafu bwange, amaanyi ga Kristo galyoke gasiisire ku nze, kyenva nsanyukira ebyobunafu, okugirirwanga ekyejo, okwetaaganga, okuyiganyizibwanga, okutegananga, okulangibwanga Kristo. Kubanga bwe mba omunafu, lwe mba ow'amaanyi. Abawe mmwe ng'obugagga bw'ekitiibwa kye bwe buli, okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda. Eky'enkomerero, mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Nnyinzizza byonna Mwoyo ampa amaanyi. Mwe muli ba Katonda, abaana abato, era mwabawangula, kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi. Mukama Katonda ow'Eggye kyava ayogera nti, kubanga mwogera ekigambo ekyo, laba, ndifuula ebigambo byange mu kamwa ko okuba omuliro, n'abantu bano okuba enku, era gulibookya. Nange ndibassaamu amaanyi mu Mukama, nabo balitambulatambula mu linnya lye, bw'ayogera Mukama. Kubanga si mmwe mwogera, wabula Omwoyo gwa Kitammwe y'ayogerera mu mmwe. Naye muliweebwa amaanyi, Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. Awo bwe baalaba obugumu bwa Peetero ne Yokaana ne babategeera okuba abantu abatamanyi kusoma era abataayigirizibwa nnyo, ne beewuunya ne babeetegereza nga baali wamu ne Yesu. Kubanga ekigambo eky'omusaalaba bwe busirusiru eri abo ababula, naye eri ffe abalokolebwa ge maanyi ga Katonda. N'ekigambo kyange n'okubuulira kwange tebyabanga mu bigambo eby'amagezi ebisendasenda, wabula mu kutegeeza kw'Omwoyo n'amaanyi, okukkiriza kwammwe kulemenga okubeera mu magezi g'abantu, wabula mu maanyi ga Katonda.